tandikira ku mukulu afuga eggwanga nga bwe yeeremeza mu buyinza ojja otunuulira akulembera omuzannyo wuliriza nze njogera ojja otunuulire akulembera omuzannyo gw'omupiira magogo engeri gyeyeremeza mu buyinza ojja otunuulire katikkiro wa Buganda engeri gyeyeremeza mu buyinza ojja otunuulire Mufuti engeri gyeyeremeza mu buyinza naye woogenda n'otunuulira bwoti sanka eyo ojja gisanga nga yonna eyimiridde ku muti gumu ogwafuga eggwanga lino. Magogo teri amugambako, Katikkiro teri amugambako, gundi nze njogera ojja kwogera ebibyo va mu fulemu ndebbali abazzukulu babaliraba teri amugambako, Mufuti tebamugambako. Ogenda okugatta ebintu bino n'obitunuulira nga bikuleeta mu kifaananyi eky'eggwanga eritalina makulu eri abakulembeze eritalina makulu. Ntegeeza ki? Tetuyina gwe twegomba era tewali muntu gw'osobola kugambako abo nti weegomba oyo ofuuka oyo. Bannaddiini n'abantu abalinga abo nti bw'ona ayogera ku bakulembeze b'eddiini oli ojja musanga ng'asolooza banne emyaka gyonna naye nga nekyazimba kibuze. Bw'ona ajja ku mwami Museveni ogenda gamba otya abantu nti obuyinza bukyuka. Bw'ona ajja n'otunulya Katikkiro wa Buganda juzi namulaba nga awummuza ndowooza yali oba Archbishop n'agamba Archbishop kyokoze kirungi kino kyakulabirako kikulu nnyo. Abakulembeze mwenna abali eyo mulina okumanya nti obukulembeze bukyuka. Naye ani ayinza okumbuuliza Katikkiro ekibuuzo ekyo nti gw'okolawo ki ng'ebibyo byaggwayo? Yaddira Mulwanya muli yamalako ekikye abadde eddakiika 3 ziweddeko. Now naawe weewaŋŋamiza mu ddakiika nedda njogera ku Mufuti njogera ku Mufuti okitegedde naye saagala nzije buzzi ku Mufuti. Wulira, saagala nzije buzzi ku Mufuti nga sibalaze abalinga nti eggwanga tetulina bantu bakulu betwegomba kyova tugenda kutambula nga bwe tusanze. Okitegeera nga bwe tusanze. So kakati jangu ku Mufuti oze leero ku TikTok naye kimanyi wankutte omukono ekyo si kyekibadde kigendererwa. Kakati Mufuti mubajje oze ku TikTok nga toyina kumanya kwonna ku TikTok wabula olw'okuba bakwogeddeko olw'obubbi bw'okola oyimiridde TikTok olaba eringa eyabye ebyama byo oyagala bagiggale. Akamanyiiro k'abantu abamu okulowooza nti buli kintu bagenda kiggalawo buggazi. Nga ne America yagezaako neggalawo yamala nnaku kumpi 2 zokka eddakiika nga 4 n'egikomyawo. Kati gwani ekintu ekirala tulina okukkiriza nti bannange wadde mwe abakulembere institution ez'enjawulo mwakadduwa n'ebiriwo temubitegeera mwino tuyamba bwe muba musobola muveewo bwe muba temusobola kuvaawo mu upgrading. Ensi eri ku internet, ensi etambulira ku tekinologi. Lwaki mubeera bakadde ng'emyaka mu upgrading bannange? Nedda njagala kubuli gano mazima Viki bampadde njagala kubuuza Viki okola ku TV yange okola ku TV yani Viki exclusive. Gwolowooza singa internet eno teyaliiwo Viki singa omanye essaawa z'ozuukuka naye ng'ofuna kitono. Abaana bakola ku mainstream bazuukuka ssaawa 10 nanyuka ku ssaawa 4 ekiro naye ng'afuna emitwalo 3. laba makuna tala kitanda alina Viki bino ebintu ino byogera tetugenda
tetugenda kukkiriza bintu ebimu tulina okupgradinga bannange tukkirize nti okusitula emigugu si gye emirimu egikyaliwo obwongo busitula ebintu ebizito okusinga amaanyi obwongo ye viki okutuula wano nga tasabye gavumenti mulimo naggulawo intaneti ye abantu ne bamuwuliriza okusinziira ku byamagezi byateekayo okitegeera ku byoteekayo ensi neekuwuliriza mukuwuliriza n'ofuna ssente mufuti bino tabitegeera golooza mufuti amanyi nti youtube ekusasula